بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توبز الله أشات لسي kumugongo gw'enseno nga tukyali balamu ate nga tukitegeeza nti beyajjuludde batayagala. Olwaleero tuzze wano okujjukanya nga twogera ku nsonga enkulu gye twakakuba omugongo ey'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Nkubiriza omwoyo gwange naye gya bonna abampuliriza n'abanampulira nti ate omulimu guno gwe tuva okukola tegutufuukira ate ensonga ate okuzza omusango n'ogugezza nnyo n'olaba nga wakoze kyamaanyi nnyo okusiiba omwezi gwa Ramadan. Nga nasadde nga nsadde tarawiya, nga nsomye Qur'ani, nga nsiibye omwezi saalyamu, nga nsaddaase, n'otuuka ne ku mbeera ey'okulaba nti kikwetaagisa omulemu. Obadde mu muzikiti esswala zonna ttaanu ng'ozisaala nga kyetaagisa mu ndabayo essaawa eno ndi bunaaba ozzeeyo gy'obadde n'omala emyezi 3 nga toyise muzigiti tikikukosa, kubanga ng'osadde, ng'osiibye, ng'osaddaase, ng'osomye Qur'ani, nga ebintu eby'enjawulo. Nedda, esookera ddala nze naawe n'atali wano teriyo muntu okujjako nga ye Ssaabalimba ayafunye obukakafu nti omulimu guwakoze Allah agukkiriza. Kubanga ogenze Saudi Arabia n'obuuza mufuti we Saudi Arabia, oba ogenze Kuwait, oba ogenze wa, va ku mufuti da ku regional kadhi, da ku district kadhi, da ku wetwale, da ku imamu, gende wa haji, gende wa hajjati. Teri muntu akuwa ansa ntuufu nti nze nafunye obukakafu nti ekisibo kyange Allah yakikkiriza. Taliwo. Kati nga tonnafuna bugumu buga nti omuzikiti kangu wummulemukko, esswala njazisaalira nga we nali nzisaalira, emizikiti kituuka okubeera nga ate giddamu okukala nga kulinganga abasiraamu abasenguseemu. Sooka weebuuze, nsooke neebuuze, n'omulala asooke yeebuuze nti omulimu guno gwengezesa gwe nakoze ogwabadde ogw'ettendo Allah yagukkiriza oba yandibanga yagugaanye. Bwe tuba tukukyose ne twogera kujja okugukkiriza, kati ate zzaawo okujeema. Mbadde olina kwebaza Katonda nti nga Katonda anjagala, yakkiriza ekisiibo kyange, yakkiriza saddaaka yange, yakkiriza okusaala kwange. Tubeere ku ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bagutegeeza nti olw'ekitiibwa kyalina, olufukugo lw'abaana Adamu abali ku nsi kuno, kunaku Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba azuukiza abatonde be, teri agenda kusooka kuzuukira okujjako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagenda okuba nnamba emu mu nkuyanja y'abantu bano, teri agenda kusooka kukonkona ku mulyango gwa jjana okujjako Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu bannabbi bonna abangi teri agenda kuweebwa lukusa nti tandika owolereze abantu b'omulembe gwo.
teri agenda kusooka okuddako nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wano yasooka, wano yasooka, wano yasooka, wano yasooka, naye yakola atya? Awamu n'ebyo byonna ebitiibwa n'okubeera nti yafunako ka chance okutegeera nti tagenda kubeera mu lwokaano lwa mubbaliro nga ffe lwe tugenda okubeeramu. Allah yamusonyiwa naye yalinga asula asaala ekiro, ng'asula asaala. Ekyatuusa n'ebigere okutandika okuba ng'ebizimba olw'okumala obudde obuwanvu ng'asaala. Bakyala be ne bamukwatirwa ekisa ne baga nti ya Rasulallah, ishfiq ala nafsika, weesaasire yewe mwakadde obeere ng'owummulamu. Laqad ghufirta ma qaddamta wa ma akharta, lwaki weemenya okutuuka ku ekyo nga Allah yakusonyiwa? Togenda kubeera mu lwokaano ng'abantu ba bulijjo bwe bagenda okubeera mu yaumul qiyama. Lwaki weerumya, lwaki weekaluubiriza? Yabaddemu n'abaga nti afala akunu abdan shakura, timwagala mbeere nga neebaza Katonda ekirungi kye yankolera nze nanjawula nantaasa olwokaano abantu bagenda okubeeramu. Wali epapaliyan ate gwe wamenya kasoyiwa, ate gwe wanvuma, ate gwe wayingira mu kibanyi kyange, ate gwe wangeya n'abimponya. Tikimmalira kubeera nga mwebaza mbe nga nyimirirako okwo neekaluubirizeemu wano ku nsi, kubanga Katonda yamponya okunkaluubiriza ku akhera. Kati ayeebaza bw'abanga yasaala ekiro abenga atuuka n'okuwangaalawo akadde ebigere bibenga ebizimba, gwagenda okubeera mu lwokaano, nze agenda okubeera mu lwokaano. Bw'abanga ono ayeebazizza obwebaza, eyo embeera gy'alimu. Kati ate ggwe, kati ate nze. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo aya eri mu Qur'ani eri mu surati Tur. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu surati Mu'minun, ayagadde kotinga okuva ku aya eya 57, 58, 59, 60, olw'obudde zonna ezo sijja zogerako, nja kujjamu aya 2 insha Allah. Ayagadde ojjagera mu surati Mu'minun otandike ku aya eya 5, 6, 57, 58, 59, 60. Nze nja kwogera ku ya 60 ne 61. Maama waffe muka Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Aisha radiyallahu anha, bwe yasoma aya eyo yagitegeera n'atya nnyo. Esoma etya? A'udhu billahi minash shaitani rrajim, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Amakulu gayo bwangu nti waliwo abakola emirimu emirungi naye ne basigala ng'emitima gyabwe gitidde nnyo, gikankana, giri ku bunkenke. Tunaasisinkana tutya Katonda? N'abeera mu abo abasiimiddwa, ndi musisinkana ate Katonda? Aliba musanyufu gye ndi nga batidde nnyo, naye ate nga bakoze emirimu emirungi, basiibye, basadde, bakoze hijja, basaddaase n'ebifaanaganako ng'ebyo. Aisha bwe yasoma aya eyo n'awulira amakulu gaayo n'aga nti ate bantu ki bano aba bakoze emirimu emirungi ate ne basigala nga bali ku bunkenke? Ya Rasulallah, ahadha yazini, ahadha zani yazini, wasariqu yasriq. Abo baba nga balina obunkenke be baliwa? Be basadde nga bayenze? Ye yasiibye ng'ate yabbye nandiki? Banaamuddamu mpaka sallallahu alaihi wasallam nti haulai aqwamun, abo be bantu abakola emirimu emirungi naye olw'okuba tibalina proof ebakakasa nti eswalazo zakkirizibwa, hijjayo yatuuka, ekisiibo kyo kyatuuse, be abasigala nga bakyekokoma, bakyatya. Kyekivaamu mu kutya kwabwe ye aya ey'enkaaga mu emu n'aga nti
ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Basigala bagenda mu maaso okukola emirimu emirungi era nga bataddemu n'okuvuganya. Nasadde subuhi neseekakasa nti bagisiimye kanongoose dhuhuli waliesanga nga subuhi mu maaso ga Allah teyakkirizibwa okusinza ku nsala gye nagisaddemu. Kanongoose asiri oba oliawo dhuhuli nga teyakkirizibwa kanongoose asiri yandibanga yeeyokka gye banakkiriza mu lwaleero. Kanongoose magharibi okusingako nga bwe nasadde asiri tomanya asiri yandibanga yagobeddwa. Kanongoose ishai oyinza okuba nga zine zonna ennya zenasoose okusaala zafudde asigala ali ku bunkenke. N'agamba ulaika yusari'una fil khairat bagenda mu maaso mu kukola emirimu emirungi wa hum laha sabiqun ne baba nga bateekamu n'okuvuganya. Omusiraamu omulabi asadde asere 10 awadde omunaku nusu 10 naam neze ninamu omutwalo kamuwe 2 nvuganye. Segamba asibudde abasiraamu abasibuludde ku menvu bwe busobozi bwe nti nze nina agasobola okwongerako juice. Vuganya okoleko ku kisinga, vuganya mu kukola emirimu emirungi olw'ensonga tolina bukakafu bukukakasa nti omulimu gwakoze eggulo gwakkirizibwa oba gwaganye baguganye. Eyo empangala y'abasahaba gye baalinga bawangaala nayo etafaanaganako nga yaffe. Omuntu omusanga waali ng'essaawa eno atuusizza okubeera ng'ayagala okwewummuzaamu kubanga yasiibye omwezi mulamba. Zigwola basaalidde namu awummulemu mu kusaala kubanga amaze omwezi gwa Ramadhaani mulamba ng'asaala. Tetulina proof, teri alina bukakafu nti omulimu gwokoze gukkirizibwa. Okukitegeera ng'omaze kufa byebyembi. Tugere mu surati Hujurat aya ey'okubiri. Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba basahaba abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulamu, yabaga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, timuleekaana ne mubakerere nga muli ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oya Muhammad soko olinde soko olinde nze mbadde ngamba bwe nti yabagamba nti la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, timugezaako okusitula amaloboozi gamwe gabenga ge gali waggulu w'amaloboozi ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd, ate timugezaako okumuyita erinnya Muhammadi gwe mutabani wa Abdala olw'okuba omumanyi, taata we omumanyi, jjajja we omumanyi, gwe Muhammadi. Yabaga nti wala la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli, bwe muba mwogera ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mumwe ekitiibwa nga Nabbi wammwe, muleme muyisa mu kamwa ati gwe Muhammadi gwe mutabani wa Abdala. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sinna kindi nga kibaviirako okusazaamu emirimu gyammwe gyonna. Ningisazaamu ate n'osigala nga gwe totegedde nti emirimu gyange gyonna ndi ku zero, gyonna bagisazizaamu. Zambi lyaki? Jasi kusitula ddoboozi. Zambi lyaki? Jasi kuyita Muhammad nti wayi gwe Muhammad. Yabaga nti an tahbata a'malukum, mweddeko mwekuume, si kulwanga emirimu gyammwe ngisazaamu. N'osigala nga tolinayo yadde swala neeki zonna ziwasaala zonna nga nfu, tolinayo hijja n'emu, tolinayo kisibo na kimu. Olwo omusajja bamuyita Thabit bun Qais, yali mubaamu abaali basitula amaloboozi. Bwe yawulira aya eyongesse n'atandika okukaaba amaziga n'aga nti nze nfudde, nandibamu abo abasaliddwamu emirimu gyange, kanneesibe bansibire ku mpagi mpaka ayangeze okunsonyiwa oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yaze n'ansumulula wa, kubanga mbadde nsitula eddoboozi.
amawulire gatuukewo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Thabit bun Qaisi yeerize ku miguwa, yagambye abantu be bamusibe abeere mu kibonerezo, oba oliawo yandibamu abo ababadde basitula amaloboozi ng'emirimu gye tafunyeemu yadde n'ogumu, mpaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yamuyita n'amugaa nti kikomyawo. Aya nekkendala egamba inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adhim. Nti abo abakkakkanya kati amaloboozi bali ku mulamwa okwekutya Allah subhanahu wa ta'ala, kusitula ddoboozi kati fa gwogyawo amaanyi agaga nti nze omulimu gwe nakoze ndi gwempumulamu, mbadde nsaalira mu muzigiti ni bwe sigendayo. baddu ba Allah, bazaana ba Allah, man kana ya'budu ramadanan fa ramadani qad walla, omuntu abadde akola ibaada ng'ogikola lwa ramanzaani ng'omwezi gwe gwaweddeko, ge mazima. waman kana ya'budu Allah, n'oyo abadde asinza Katonda ng'osaala mu muzigiti lwa Katonda, osoma Qur'ani lwa Katonda, osaala tarawiya lwa Katonda, osiiba lwa Katonda, fallahu hayyun la yamuutu wala yafuutu wala yahulu wala yazul, asigaddewo era waali era ajja kubaawo era yakulagira okukola kiri mu ramanzaani era akyaliwo era akyakikulagira. Baganda bange situlinaawo mulimu gwenza kujjuka kubeeraawo nga olowooza ati gw'amaanyi mu maaso ga Allah. Wabula nze ŋŋamba nti kifaanaganako nga gwe bw'obeera omuzadde n'oyagala oyagazise abaana b'abato okukola emirimu. Oyinza bagamba bannange ndi munsiimulire wano oba mulime wano, bwana bito bwe biti, nja kubaleetera ekirabo. N'osanga omwana ng'avuluze muto alimye omuddo wano abuuseewo, guno agutaddeko ettaka, guno mulamba, guno ki, bw'otuuka n'agamba taata maze okulima, n'otuuka mumaze okulima bwebale, n'omuwa omutwalo, naye ng'olowooza nti omutwalo gujja mu mulimu gwakoze, ne kwagala kumwagazisa. Yensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tewali muntu agenda kuyingira jana lwa mirimu gye. Lulinga olubimbi lw'omwana nga bwe kugamba, omwana n'omulekerawo n'omugaa nti njereze ekkanzu yange etukula, n'agikunyamunyamu waati lwakumwagazisa n'omwebaza webale kwoza munna. Hadithi tujijja ku Aisha radiyallahu anha ng'atugamba nti kana li Abi Bakari ghulaman, Sayyidina Abu Bakari radiyallahu anhu yalina omuvubuka yukhriju lahu alkharaja, ng'agenda n'akola ssente n'azireetera mukamaawe ya Abubakar, n'abanga Abubakar azirya. Lwali olunaku lumu omuvubuka wa Abubakar radiyallahu anhu n'ajja n'ekyokulya n'akiwa Abubakari. Abubakar radiyallahu anhu n'alya nga tategedde nti kino kivudde Samuel si we wali bulijjo awava akasente omuvubuka kaleeta n'alya. Abubakar yaba yakalya bwati, omuvubuka kyava amubuuza nti owaaye mukama wange tie yako koolya otegedde leero wenkajje ono nti asimanyi okajjeewa, mbadde mmanyi awa bulijjo akasente okavudde. Amugaa nti nedda, kano ko kabadde kange. Olwatuuka n'amugaa nti kuntu fil jahiliya, bwe nali sinnasiramuka takahantu, nalagula omuntu. Wama uhsinu lkahana, ne mu butuufu nali simanyi ne bwe balagula bulungi. In fact nafera mufere nye n'ayitika nanzikiririzaamu n'ayitika, ne tukkirizaganya akasente nampaako ke yampa, naye tiyamalaayo balansi. Kati olweggulo namusanze nankutula nampaka balansi ako, mwenfunye kino ekyokulya olwaleero.
Abubakar naga nti ekiki riziki gyompadde walagula gyentadde mu lubuto. Subhana maliki dayyan. Abubakar nafuna amazzi nagabugumyako nagafunamu ekibugumirize. Abubakar nanywa natandika okwegoga aseseme nanywa neyegoga aseseme nanywa neyegoga aseseme mpaka olusurusu olwatandika okugirako olusaayi. Nebabuuza ya Abubakar owange Abubakar ki ekikutuusa mu kino? Naga nti okusigala mu lubuto nga mulimu empeke ya haramu ku mmere eno gyenva okulya. Omusajja ono gyagambye nti sente ezijja mu kulagula. Laqad sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki nkola kino? Nawulira omubaka sallallahu alaihi wasallam anga agamba nti Allah takkiriza dduwa ya muntu nga mu lubuto lwe mukyali mu haramu, era takkiriza swala za muntu alina ekintu ekya haramu ekikyali mu lubuto okumala ennaku 40. Leka neegoge bigwemu nsigale nga nyanukulwa edduwa zange mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twebuuze ffe tuyimiridde tutya bw'aba Abubakar yeegoga atuuka okubeera nti abambula n'eddookoli alwanyisa muleme kusigala mu lubuto kayeke ka haramu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba tekkirizibwa dduwa ya muntu nga mu lubuto mukyalimu haramu mpaka lwe biggwamu byonna n'obitwala mu kitekanso. Tudde mu swala, eswala zaffe oyimirirawo ogamba nti eswala nsadde zimala, kati ku luno nibwempumulamu mu 5 kansalemu 2 kansalemu 1 kansalemu 3 mu swala ze tusaala. Aisha radiyallahu anha tutegeeza waliwo omwana wa mwannyina ayitibwa Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radiyallahu anhu. Yali akyali mwana muto nayagala agende ewa sengaawe amubuuzeeko ya Aisha, n'asanga sengaawe gwazze okubuuzaako n'omwana asanga sengaawe asaala sunna, asaala essola ya sunna. Naye ng'asoma aya eno egamba billahi mina shaitani rrajim famanna Allahu alaina wa waqana adhaba as-samum. Eri mu surati Tur. Omwana ono asanga sengaawe asaala akaaba, engeri gyali muto naga nti ate ono katemba kiketisa senye kimukaabya ki? N'amulinda amale okusaala amubuuzeeko senga aganidde mu swala ngaddemu aya eyo bw'akaaba فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Omwana naga yesenga ali kuki ekimukaabya ki? Lwaki tamala swala ne mubuuzaako n'engenda gye ngenda? Omukazi ng'aganidde mu swala olw'amakulu gano gawulidde, naye asaba Katonda ekiri mu aya eno gy'asoma olw'okuba gitegeera bulungi amanya amakulu gaayo, naye ayagala abeere mu abo Katonda baanaasonyiwa abataasa omuliro. Kyekimukaabya, kyekimulaajanyisa. Lwaki addiŋŋana aya? Omwana n'atamwa olw'okuba yali akyali muto masikini. N'agamba waayi kaŋŋendeko mu katale wano, nga bw'onaaga nti waayi kaŋŋendeko wano mu katale oba mu napiya. We naddira we naaviira n'asanga senga amaze okusaala mubuuzeeko ŋŋende. Omwana n'agenda mu katale agenda okudda asanga sengaawe akyaliko aya ey'emu akyayimiridde famanna Allahu alaina wa waqana adhaba as-samum. Ffe swala tuziwe eddakiika mmeka? Era oga nti kaŋŋende njokye swala ebyo biggwe, era n'ogenda n'ogyokya neggwe. Olw'ensonga nti Qur'ani tutugira obudde kufumiitiriza aya egamba ki? Ensaala etali y'abasahaba. Yensonga lwaki otuuka mu bitundu ebimu nti otuuka okwerabira gwe imaamu n'obulwa akujjukiza n'otawaana alam tara kaifa, olina obuyambi obuva emabega nti faala rabbuka nga teri akuliraanya alowooza bijanjaalo naye ali offside, owookubiri alowooza kasooli,
owokusatu alowooza dduuka nga balyongeza bbeyi, owokuna agamba abapangisa nga tebasasula, owokutaano emmotoka yange yafidde mu mabira, owomukaaga ebintu byange babikwatidde e Busia, owomusanvu niwoosoma tamanyiiwo, owomunaana woosoma tebimukwatako, n'otawaana n'obwakujjukiza naawe kennyini asaala. Oyinza okubeerawo ngo alam tara kaifa faala wavuddeko wayonde n'omukyala maama w'abaana bwenzirayo wetugenda okutandikira ngenda bekigambo nawe ffenna tuli offside. Kurani osoma wano naye ng'obwongo buli Kampala, noono gw'osaaza ali wano ne obwongo buli Bugerere, ono buli Busia, ono buli Mumwanyi, ono buli mu Katale, ono buli mu Ngoye. Baasaalanga batya basahaba. Katuleeteyo Umar radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu lumu yali asaaza abasiraamu n'atuuka ku aya eri mu surati Yusuf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Najidingana nga bwakaaba asise ekifaananyi kino ekiri mu aya omwo ekyaleetera nabbi Yaqubu alayhi salaam okukaaba amaziga olw'ennaku y'omwana we Yusufu, n'atuuka n'amaziga okuziba amaaso ne gaziba. Aya Allah kyatunyumiza mu aya 84 mu surati Yusuf. watawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wabyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim. Najiddamu bwakaaba, najiddamu nga bwakaaba. Lwaki? Ebirowoozo obwongo bikwatagana n'olulimi biri ku aya eno, amakulu agalimu. Ezo ze sola naye ezaffe singa twebuuza, buli muntu weebuuze nti Kurani okuva gyeva okutuuka gyekoma mu aya obungi bwa namundi obuli omwo, aya ki gye wali osomye n'ogifumiitirizaako n'ekugjamu amaziga mu liiso? Kurani nti aze bwe nsoma mu Twaha mulimu aya egamba bweti yankaabyako, oba mu surati Ali Imran mu butuufu mulimu aya eri bweti yankaabyako, oba mu surati Al-Baqara mulimu aya 3 eno n'eno yankaabya. Tukaaba amaziga maama afudde, tukaaba amaziga taata yafudde, tukaaba amaziga omwana wange afudde, baza afudde, mukazi wange afudde, amaziga ne gakulukuta. Niye mu Kurani oyinza okubeera nga tobufunangayo olunaku maziga lwe gava mu kiwanga lwakulowooza ku aya gy'osomako. Omar wakaaba ku aya egyembagambye watawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wabyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim. Zezaali essola nyata awamu n'okubeera nga bwe batu baali batya Allah subhanahu wa ta'ala mu kuswala nga bateekayo ebirowoozo mwewala okulya haramu. Allah tugambye yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Baasigala era nga akyatidde, awamu n'okwewaayo okwo, awamu n'obunyiikivu obwo, awamu n'obukkiriza obwo, tibeejaata, tibaagamba nti nkoze kinene, kubanga baali tebafunye bukakafu nti esswala ekkirizibwa. Kyova olaba nti Umaru radiyallahu anhu bakadde bafe bwe baayingiranga mu sswala baayingidde mu sswala, so si nga ffe wano oyingira mu sswala naye ng'ebirowoozo biri bweru, era singa TV ebadde eri awo neera ng'omuntu gwe gundi afudde erinnya nga lifaanana gw'omanyi, osobola n'okuyimirizaamu wano ku sswala owulire ekirango ekiri ku leediyo yoyo oweebugerere gw'omanyi. Bagambye we Masaka. Allahu akbar, oyo mulala. Naye nga baze kusooka kuwuliza ono gwe balanze ye gwe mmanyi, seeka gundi bamukubisa nosooka osibamu wano seekaani bufaananyi. Allahu akbar, samia Allahu liman hamida. Umaru radiyallahu anhu yali asaaza abasiraamu
Abu Lu'lu'il Majusi Sabatemu najja n'amufumita ekiso ng'asaaza. Umaru teyadduka teyava mu swala. Gwe kirango jasi kirango tuva mu swala. Siba omusajja abwatulaawo essasaawo nga nze nsaaze wano amadirisa agayinza otugabana naye nga tuli mu swala. Umaru radiyallahu anhu bamufumita ekiso Abu Lu'lu'il Majusi yagaana okuva mu swala paka omusayiro ogwayiika n'agwa wansi. Abasiraamu bamuyoola ne bamutwala mu nnyumba ye n'afaitinga. Bwe yadda engulu kyasooka okubuuza banfumise ekiso mbadde mu swala, naye abasiraamu eswala bagisadde nti yebafunye abasaaza ne bagimaliriza. Bwe yadda engulu naye n'afuna wuzu n'agisaala naye nga tadduse mu swala. Naye ate abo basigala ng'era bakyatya nti yadde ensadde mu nsaala eyo seekakasa nti Allah agikkiriza. Ffe sasirika ababukaabi awo oyinza obutansooka eri kasozi wa Kyabazinga wano nga ntemi eyo eswala gy'oyinza okugaa nti eyeemala. Tukyali ku bunkenke ffenna, twongere emirimu emirungi, empisa ennungi ze tubadde nazo mu Ramadhan pulizi tugende nazo. Olw'okuba nti obadde tosinza Ramadhan, Allah abadde akugambye mu Ramadhan kola kino weeyise bulungi, leka obubbi, leka omwenge, leka obwenzi, akyaliwo era akyakulaba. Tuve ku katemba. Nalina omukazi simuwoowe naye nzibe Ramadhan bwe yatuuka ne mwenenya. Tujja kusisinkana mu Shawwali ngo Ramadhan gw'obadde osinza Ramadhan kubanga Allah takukkirizangako nti werese obwenzi mu Ramadhan gweggwako poozi gijjeewo mutandikiraawo. Lasi bwe kiri. Naamira omwoyo gwange n'abampuliriza nti abo basahaba be basalafu salih yensaala gye baasaalamu buli ssaawa yonna oteekeddwa okubeera ng'oli mugonvu wa Allah. Ate kino tukimanye nti teriyo yatutuma mulimu nti kamale kangumukolere ng'ono wayinza okumpa olubimbi nti nnimiraawo olubimbi nange nimima gagibenga lye ndaba agenda kusimaku kasooli alimpaako. Omulimu gugwo Allah yakugamba ogukole naye nga gugwo si gwa Katonda. Ogwange ogugwo ogwa taata ogwa taata we. Allah nga bw'atugamba nti man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha. Akoze omulimu omulungi yeekolera yekka, n'akoze omubi yeekolera yekka. Tobeerawo ng'oliira bamale kukugamba bwe tugende tusaali. Genda oweeyo. Gwokola gugwo. Bw'oba tokoze gwe weereetedde ebizibu gwe wennyini. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu hadithi al-Qudusi gye tujja ku Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu. Allah yatugamba mu hadithi al-Qudusi n'aga nti ya ibadi, abange abaddu bange, inni harramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Abange abaddu bange, nze Allah subhanahu wa ta'ala nezizaako bulyazaamaanyi, sigenda kulyazaamaanya kitonde onaasaale nti andabikidde bubi eswala ze kanziwa omulala. Kikiriyo. Oba onaakoze ezambi, oyo mukwano gwange, ezambi kanditeeke ku mulala. Allah aga nti kikiriyo, nammwe nabagaana okulyazaamaanyanga buli muntu okulyazaamaanya munne. Kyova olaba nti kyannaku nnene bannyinaze ne baganda bange gw'okumenyeka n'omulimu ng'ekifaananyi n'omenyeka n'olima kasooli n'ogula pikipiki oba n'ogula akagaali oba n'ogula emmotoka n'etakuyamba mulala n'agitwala. Kiruma nnyo kubanga gwe wamenyeka. Naye ate yaba emmotoka egassa mulala tegassa ggwe. Kyetegeeza kyeki omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti al-muflis, omuntu agenda okuba saabanaku ku lunaku lw'enkomerero,
yo yagenda okujja n'emirimu nga yasaala essola ne zituuka, yasiiba lamanzaani n'etuuka, naye ate lamanzaani n'etamuyamba, essola n'etamuyamba, zaka n'etamuyamba. Lwaki? bwe yamala okusaala bwe yagenda wali wabweru yayiikiriza omusajja n'akuba oluyi ng'amukubidde bwereere, togenda kumusasula kirala wakula okujja okusena ku mirimu gino emirungi, basene ku swala bamuwe, omulala akulinze wali. Wakola ki? Wamuttira omuntu we, basene ku mirimu bamusa, omulala akulinze, wamulyaza amaanyi ekkanzu ye, basene ku swala eswala bazigabane zigasa atazisaala, gwayazisaala ng'oviiriddemu awo zisasudde mabanja. Allah kyatugamba faj'altuhu bainakum muharraman, obulyaza amaanyi nabwo bafuulira nga bwa haramu, fala tadhalamu, muleme kulyaza amaanyi bannammwe, babatwaleko emirimu emirungi egibamenye nga mugikola, musiibye enjala ebalumye, musadde musaddaase, mukoze hijja, ate gigendo giyamba omulala gwe nga yagikola tigikuyambye kubanga ogisasuddemu bbanja. Hadith al-Qudsi ekyagenda mu maaso naga nti ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, abanga abaddu bange mwenna muli babuze okujjako oyo gwe mbanuŋŋamizza. Fastahduni, munsabe okubaluŋŋamya, ahdikum, nkukakasa muganda wange ffenna tuli ku bunkenke, singa ffenna mulimu abamativu ti nze ndi seeka ndi mu mativu ebyange byaterera, nze ndi mufuti ebyange byaterera, singa alhamdu twagikyusa dda. Kubanga mu alhamdu tugamba Katonda emirundi n'emirundi egitakeera ku 16 buli lunaku, ihdina sirata almustaqim, tulungamye mu kkubo eggolokofu, ihdina sirata almustaqim. Bw'ogisoma e Uganda, omuchina bw'agisoma, omusaudi arabia bw'agisoma, omukweti bw'agisoma, omumereka bw'agisoma, Australia bw'agisoma, ihdina sirata almustaqim, tulungamye mu kkubo eggolokofu, tulungamye mu kkubo eggolokofu, buli lunaku ekitono emirundi 16 ku muntu omusaazi. Lwaki singa waliwo ayeekakasa singa twagikyusaamu? Oli natuuka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina n'akakuba kuuli, kubanga ebyo byaterera teri akakuba kuuli. Allah kyatugambye kullukum dallun, mwenna muli babuze, illa man hadaituhu, okujjako oyo gwe nnuŋŋamizza, fastahduni, munsabe okubaluŋŋamya, ahdikum, mbaluŋŋamya. Yesu nga lwaki tumulaje buli lunaku ekitono emirundi 16 buli lunaku. Natuga nti ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu, mwenna muli bayala, mwenna muli beetaavu, fastut'imuni, munsabe okubaliisa, ut'imukum, mbaliise. Teri atali mu bwetaavu. Ow'akakadde akaaba, ow'omutwalo akaaba, ow'olukumi akaaba, ow'obukadde 10 akaaba, owa miliyoni asula mu nsiko ne mu nnyumba atyamu. Era tosobola kugamba nti nsobola okumatiza omwana Adamu nina ssente. Obaako kigere ky'osobola. Oyinza okugyayo obukadde 10 n'ogala leero kambi saddaaki n'osimbawo ku luguudo awo. Abantu nabo kuziga nti omusajja alina bandaali aweze ssente, ogaba 5 abagenda baga nti kiri wali kyabise 5 kyabise, era obukadde 10 oba biliyoni etuuka neggwa n'obagoba nga tokyasobola ate kuddayo kunona ndalo gati capital awenkomye. Allah kyatuga nti buli muntu ali mu bwetaavu, munsabe nze nino bakusa. Naga nti ya ibadi kullukum aarin illa man kasawtu, abanga abaana Adamu mwenna muli bwereere, muli bukunya, munsabe okubambaza mbambaze. Ani yazaalibwa ng'alina ekkanzu? Tinze maama alhamdulillah nze ndi wankizo, maama yanzaala kale ekitono nnyo ne kandaweya, banzaala nze ne kandaweya, taliyo. Yensonga lwaki
n'okuddayo tuddayo nga tuli bukunya lwakuba obusiraamu Allah yatuwa ekitiibwa nti omuntu tawemulwa. Kale wawemuka ng'okyali kato, kati oli gusajja gukulu nga nze eno, oba oli mukazi mukulu, kale katukubikkeko, otherwise katufuneyo esanda 3 tukubikkeko, naye ekkooti yaffe gireke waggulu, ekkanzu yaffe gitulekere, ejjuba gitulekere, gomasi gitulekere, togenda nayo lwabutakutwala nga tuli bukunya, oli bukunya, katukuweeyo esanda 3 bakuzinge mu ezo ezitali njozezaamu, ezitali ngolole, ddayo nga bwe wajja, essaawa ogijjamu, ekikomo tukikwambula. Allah n'atugamba nti munsabe embambazi yaumul qiyama. Allah atugamba nti ekyambalo ekisinga ebbeeyi kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otya Allah subhanahu wa ta'ala oba omaze okufuna ebyambalo ku duniya kuno ku akhira. Allah n'atugamba nti ya ibadi, abange mwenna abaddu bange, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, mukola ensobi emisana neggulo. Nkugambe teri ali 100% nti nze namala, teri. Fenna tuli ku bunkenke, si seeka, si haji, si mufuti, saani, fenna tuli ku bunkenke. Omuntu okutegeera nti bintereeredde ng'omaze kufa, malaika zikubuuza ebibuuzo obiyise, ne baleka baga nti ng'oli wa mujjana, naye weebake wano mpaka Mungu lwali kuzuukiza oluva wano okwata liri. Oba byonoonese biganye, ne baga nti olaba gw'oli wa mu muliro olw'ebikolwa bye wakola mu nsi, naye weebake wano okuzuukiza Katonda bw'aliba atuusiza okuzuukiza, ova wano direct ogenda mu muliro, otegeera ekituufu ng'omaze kufa. Hadithi etugamba innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, mukola ensobi emisana n'eggulo. Allah yagamba wa ana aghfiru dhunuba jami'a, naye nze nsonyiwa buli zambi lyonna. Teri zambi ddene mu maaso ga Allah ng'olyenenyezza, teri zambi oba shiriki gwekomyawo bukomya tola niya nti okuva olwaleero mbimaze, obwenzi mbumaze, omwenge ngumaze, kino nkimaze, eddogo ndimaze. Allah agamba wa ana aghfiru dhunuba jami'a, buli zambi lyonna ndisonyiwa, fastaghfiruni aghfir lakum, munsabe okubasonyiwa mbasonyiwe. Naga nti ya ibadi, abange abaddu bange, innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, temusobola kuntuusaako kamogo. Superpower erina bomu ez'enjuki, superpower erina chemical weapons, superpower erina bomu ez'okamulali. Teri asobola kuba Allah subhanahu wa ta'ala bomu nemutuukako. Yaga nti innakum lan tablughu darri fatadurruni, teri awo akatayimbwa asobola kuba Allah katayimbwa, teri asobola mukuba jambiya, teri asobola mukuba kasaale, teri asobola mutuusaako bulabe bwonna. Naga nti walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ate bwe musazeewo kunyamba ebambi talina buzibu katumuyambe. Teri ttooke gyona ali musanza tojja mutwalira basimati, emmotoka tojja fuira mu mabira togenda omuwe supeya, talina mulwadde nti agenda kulwala kigero ogenda omubba empiso. Yaga nti walan tablughu naf'i fatanfa'uni, mwe ebitonde byange teri ayinza kunyamba nti ndi mu buzibu ojja nyambe, teri. Namira omwoyo gwange n'egyabampuliza nti emirimu gye tukola gyaffe giyamba ggwe. Bw'oba tokoze ggwe weetadde mu katyabaga, bw'oba okoze mulimu gwo. Allah yagamba mu hadithi omu n'agenda mu maaso n'aga nti ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Yaga nti singa mwenna mwekuŋŋaanya abaaliwo okuva ku mulembe gwa Adamu alayhi salaam mpaka olwaleero, n'abalibaawo afuta myaka 10 mu maaso, n'abakuŋŋaanya ne twongerako n'amajjini, ne tweteesa nti ffenna tugondere Katonda. Banne tuje muleke obujeemu, abenzi mulekeyo, omwenge muguleke, zaala mumuleke, riba mumuleke, obutasala mukireke, ffenna ne tubeerako tuli ku imaani emu.
yagamba nti nibwe mwegatta tewali kye munyongerako ku bwakabaka bwange olw'okuba nti abantu bonna bakkiziganyiza bagonze bonna bawulize sirina kye neeyongerako. ate n'agamba ti ate bamukikola mu kyennyume law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bi mulki shay'a. ti ate omwekalakaasa mwenna nti abaloko Adamu ne Saaweero n'abali bawo n'amajini fonna twekalakaase tujeemere Katonda tuwabaawo asaaba tuwabaawo asinza tuwabaawo akola kino tuwabaawo fonna tumujeemere. yagambye ate tekirina kye kinkendeeza ku bwakabaka bwange kyolw'okuba abantu bajeemye abantu beekalakaasizza baagase n'amajini wenze ndabye oba mbajjewo nteekewo abalala siwali kinkosa kye kinkosa mu bwakabaka bwange. naga nti ya ibad abange abaddu bange law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alata ma naqasa mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahra. yagati ate abantu bonna okuva ku Adamu alayhi salaamu n'abali baawo ne mwekuŋŋaanya nga muli n'amajini gonna ebitonde obungi obwo ne muyimirira mu kifo kimu wamu n'obungi bw'abantu abo n'amajini fasa'aluni ne buli muntu n'asaba onayagala mwana onayagala balongo onayagala motoka oyagala nnyonyi onayagala sente onayagala kasooli oyagala naga nti buli muntu nimuwa kyansabye okumanya ndi nagagga ma naqsa mimma indi olw'okuba nti abantu babadde bangi tibalina kye bankendeezaako wabula mba nkendeddeko nga bw'oddira empiso eno etunga engoye n'ogitwala wali muleke Victoria n'oginyikamu bwoti yaga nti otuzzi otuba tutobezza empiso eno oyinza okuba nga weewanya tereke Victoria njikaziriziza tosobola. aga nti kyemba nkendeddeko nga bw'oddira empiso n'oginyika mu nnyanja otuzzi tuno otugira ku mpiso kye tuba tukendeezezza ennyanja eno nange kyemba nkendeddeko. Allah ye mugagga ffe tuli baavu mbagereza nti oyinza okuga nti kangabire abantu 1,000 ne bayika mutwalo mumaliza obakubye emboko kubanga obusobozi bwe bwabadde bwa 1,000. Allah subhanahu wa ta'ala yaga yennanyini buyinza yennanyini ugabiwulidde mu nsiiba eyasookawo kikwatagana na kino okusiba kwatandikako Adamu alayhi salaamu. Adamu yasiiba Ramadhani. Allah kyova olaba tutegeeza kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. sife tusookeddwako okusiiba. ne Adamu alayhi salaamu yasiibanga atya? yasiibanga ennaku 3 buli mwezi 3 buli mwezi fe tusiibye lumu twamaze kati twamazeemu tulinda Ramadhani ya mwaka gujja naye yalinga ya buli mwezi osiiba mu 3 buli mwezi osiiba mu 3 buli mwezi osiiba mu 3 emyezi 12 ziba ennaku 306. abamanyi abamu baali bavunula hadithi eri ne baga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam kyaga nti asiiba ennaku 3 n'agoberezaako omukaaga ogw'essitati abanga asiibye omwaka omulamba. abamu ne bagamba nti kyeyali ategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutwagazisa okusiiba buli woosiiba akuwabwa ennaku 10. ekitegeeza nti buli naku 10 buli naku 10 ennaku 10 erya Ramadhani kiba 10 ennaku 10 eryokubiri 200 ennaku eryokusatu 300 ennaku 10 omukaaga ogw'essitati naku 6 3 plus 6 biba 306. abamanyi ne baga nti nedda nabbi kyeyali ategeeza mu hadithi muno yensiiba eya Adamu alayhi salaamu
eyasiibanga buli mwezi nnaku 3, emyezi 10 nnaku 3, emyezi 2 3 mu 6 bwe yakubaganyangamu niziba nti kati kyentegeezaako okutegeeza nti toweeyibaala tiweegayaalirira noga nti oluvannyuma lw'okubeera nga Ramazaani eweddeko essaawa eno sikyakkirizibwa okusiiba nkuwonye mwaka gujja, nedda, olw'ensonga tukyalina ennaku 6. Nkugambye nti Adamu alayhi salaamu yasiibanga buli mwezi ennaku 3 n'abanga omwezi asiiba ennaku 36 3 nga kino ekyo okukwaganya mu 10 tukitadde ebbali mu mbali ya bulijjo. Buli mwezi siibamu ennaku 3 emyezi 10 nnaku 3 nga ffe ze twasiibye, n'emyezi 2 nnaku 3 ziba ennaku 6, 3 n'omukaaga gaba ennaku 36. Kati ffe twasiibye ennaku 3 ekyokutayimuzi 10 nga tukireese ebbali, twasiibye ennaku 3 tukyalinayo 6. Nabbi gwe tukubiriza tufaanagane, bw'ozikubaganya mu 10 tubeera tufaanagana, yadde tokubaganyiza mu 10. Oba ofaananye Adamu eyasiiba 36 naawe siiba Ramazaani 3 ogatteko 6 ofaananye Adamu eyasiiba 36. Kyekagala okulaga kyeki nti okusiiba kukyali mu maaso go. Leka kugaa nti ate okuddamu okusiiba mwaka gujja, ez'okusiiba zikyaliwo, waliwo Olwokuna n'Olwemmande. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti omulimu ogusinga obulungi adwamuha walau qalla, gwokoze olutentezi kagubenga mutono, at least beera mu mwezi siibayo Olwokuna bw'oba tomaze tosobodde kukuba zonna buli wiiki, at least gamba nti mu mwezi kale kansiibeyo Olwokuna n'Olwebbalaza, naye nga ate tujja kivaako adwamuha walau qalla, kikole lutentezi okusinga okugamba nti kantwale emyezi 3 nga nsiibala Lwakuna Mmande, emyezi 3 olugwako noga nti bye until next year. Nabbi kyeyali ategeeza kola omulimu nga mutonotono naye nga gugenda mu maaso, gugenderera. So tukyalina okusiiba mu maaso, tulina Arafa, tulina Ashura, tulina ennaku 3 ayyamul bayd eza buli mwezi. Okusiiba kukyaliyo, tuleme kuga nti ebyo mbimaze, Ramazaani eweddeko kati tuliddewo mwaka gujja. La, tubadde tusala tarawih eweddewo, ne salatu layli esigaddewo. Sigala ng'osaala at least mu wiiki lunaku lumu, at least mu mwezi lunaku lumu, nenga beera ng'okikola, so si kukyerabirira mpaka mwaka gujja. Baganda bange bannyinaze naatuloba olyawo okutuuka ku nkomero y'ebigambo byange, naye ng'ebigambo byange mbadde mbizimbira nti tuleme kuzimbulukusa mulimu kugulabanga munene nnyo, kubanga teri alina bukakafu ti Allah yagukkiriza. Butugenda mu surati Mu'minuun, Allah bwe yali awaana abaddu be abatamugattako abamukkiriza, yamaliriza nti tuuna ma atawu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, nti bakola emirimu ne bawaayo be bawaddeyo mu kkubo lyange naye era basigala batidde bali ku bunkenke. Allah yakkiriza oba tiyakkiriza, kibaleetera ki? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, ne basigala nga bakyakola emirimu emirala. Nga bw'obadde osiibulula, sigala ng'osiibula ab'Olwokuna n'Olwokutaano, oba funa kyofuna okisaddaake nga bw'obadde osaddaaka mu Ramazaani, empeera ozifune. Allah kyava agamba tuwahum laha sabiqun, nga bavuganya. Ono asadde salatu layiri, nanka asale salatu layiri, enkyate empeeyo n'okusaddaaka ogatteko ovuganye, kubanga biwakoze eggulo
tobyekakasa nti babikkiriza. Yakusembyayo akafaayo kamu nga tutegeezebwa nti omusajja, waliwo omusajja eyasaddaakanga naye nga asaddaaka kiro, asaddaaka kyama, tayagala abantu bamutegeere. Bwe yasaddaaka olwasooka ye nga akuteega ku kkubo, azze gwalabe nti ono alabika embeera mbi, ye gwawa. Yali nga tamumanyi nti ono egundi, ono afaana bw'ati, ono omubbi, ono afaanana bw'ati. N'asaddaakira omusajja kiro, tayagala abantu bamutegeere. Riziki yagwa mu mukono gwa mubbi. Bugenda okukeera enkya nga abantu bategeerere musiraamu gundi ate yasaddaakidde eribbi lyakuno. Ne bagamba ya Rabbi, abantu abali kuno abeetaavu, kale singa ziwadde gundi omusajja omusiraamu asaala munaku, laba ate bwe yawadde gundi omubbi amawulire gamutuukako nti yasaddaakidde olweggulo, yasaddaakidde mubbi. N'agamba Allahumma laka alhamdu fi ssariq, ay Allah gwe nanyini kumanya, ze nagenze kusaddaakira muddu ali mu bwetaavu, saategedde nti mubbi. Gwomanyi muwawugudde riziki egende mu mukono gw'omubbi, nze nasaddaasa ku lwo, ebyo bibyo bikulekedde. Newaita olwo ennaku niyeeyama era okusaddaaka, era n'asaddaaka kiro. Waayita mukyala yamuyita mu maaso, bisimillah, riziki yiyo. Omukazi n'agenda nga acyamusa. Amawulire gaali gatuuka mu bantu, ate yasaddaakidde malaaya neekolera gyange. Ogambe omusajja ono ya Rabbi, asaddaaka biki? Abantu abeetaavu bali awo, osaddaakire malaaya ayeetunda? Amawulire gatuuka ew'omusajja enkeera, n'agamba Allahumma laka alhamdu fi zaniya, nze nagabidde ekitonde kyo kyendabye nti kyabadde mu bwetaavu, saategedde yeekolera gije oba akola gyani. Gw'omanyi muwawugudde riziki, kasa nze nawadde ku lwo egende mu mukono gw'omwezi. Newaayita ennaku niyeeyama asaddaake, kwolwo yasaddaakira mugagga, bisimillah, ayinawo ate gwe yawa. Amawulire gatuuka mu bantu baga niwe omusajja oyo ebyokukola byatalina. Esente waziteswala owa imaamu amanye abantu, yasaddaakira mubbi, yasaddaakira malaaya, kati ate omugagga gwawadde. Abanaku weebali, omusajja amawulire gamutuukako, n'agamba Allahumma laka alhamdu fil ghani, aye Katonda gw'omanyi riziki yatambudde etya neeweta ekkoona negenda ew'omugagga, nze nawadde mudduwo nga simumanyi nti mugagga, ebyo byonna mbikukwasiza gw'omanyi. Waayita akabanga bamusindikira malayi, bamuwa message nti riziki ze zonna essatu oba saddaaka ze zonna essatu zakkirizibwa mu maaso ga Katonda era zaazitowa, zaakukolera omulimu munene. Bw'asaddaakira omubbi n'agamba nti bannange, ky'ogamba nange Katonda akyandowoozaako, ku bubbi bwembonyaabonyezza abantu, naye Mungu n'antegekera nange ne bansaddaakira. Allahu akbar! Kitegeeza Katonda anjagala nga mugabi. Zino ze bampadde zino ekitegeeza ni bwendekayo obubbi, Mungu asobola okungabirira. Obubbi mbulese, neesigamidde Allah bwandeetedde omuntu n'ansaddaakira nga ndi mubbi, ekikolwa eky'obubbi kankireke, Allah ajja kungabirira. Obubbi n'abulekera awo, neekolera gyange era naga nti nga nkube bantu bigwo, n'essaawa eno Mungu akyandowoozaako n'anfulira nsaddaakira nze malaaya. Ekitegeeza Katonda akyanjagala, ekitegeeza bwendekayo obwamalaaya Allah ajja kusobola okungabirira mbeerewo. Obwamalaaya lekooti nesiza Allah ajja kungabirira, obwamalaaya n'abuleka. Omusajja omugagga n'agamba eno challenge ku kalo kuno siraba kansinga, naye ne Muhammad gwe mmanyi yampadde omutwalo nga nina emitwalo 5 for example. Omusajja gwe mmanyi ali tasinga tasukka mitwalo 3 naye n'ajjako 15,000 n'azimpanze, alina akakadde. Ekitegeeza obukodo bubi, nange nina okutoolako nga birenga abantu obukodo kambukomye, n'atandika niyo okusaddaakira abantu.
bagamba omusajja ono nti saddaaka ze 3 zonna zaakola omulimu munene. Gye wawa omubbi yamuviirako okuleka obubbi n'akola tawuba. Gye wawa omwenzi yeekuba mu kifuba n'aleka obwenzi. Gye wawa omugagga yeekuba mu kifuba n'aleka obukodo. Baganda bange, titunyooma mirimu. Ne bwe guba mutono gukole ebbanga ng'okukoze ikhilaas. Ng'olina ikhilaas, oli mukhlisa lillahi subhanahu wa ta'ala, toyagala muntu yaba akusiima, wabula ogukoze nti Allah yaba akusiima, ojja kufunamu empeera gy'ogenda okukwasaako emikono ebiri mu maaso ga Allah. Sijja kusukkaawo, wabula nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyiza wano, atukuŋŋaanye bw'ati ne mu jjana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا غائب إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.